tucheze Amaziga kukutte Obwayesu goguramye Onana cheze na mimi Onana cheze. Welcome to Cruise Exclusive. Allen Cruise gemanya waba nnyo kubeera nga ate muganda ngo twekumiddeko yensonga lwaki naffe tujja kusigala nga ate tukuwa ebisingira ddala okunyumira. Tuli proudly powered by Abiva Organic. Nagamba tubasanga ku Access Building, Lubaga Road, ekizimbe kiri opposite to Jevaro Hotel. Oba osobola okuba nga ate obatuukako bulungi nnyo bajjanjaba nga bakozesa ebibala ebyaffe ebya wano. Embeera n'ebeera nga ate obulamu mwamma bweyagala. Kali n'olw'ensonga eyo yensonga lwaki tusobola okuba nga ate tuyimira no mu kamera ne tukuwa ebikunyumira. Olunaku olwaleero ku show yaffe olunaku olwaleero tulinako mwana mulenzi Levixon, celebrated gospel artist, one of those artists bolaba nga ewaffe musakula ajjayo najjayo n'atukuba enjiri ya Katonda ate neno mu gospel n'asigala nga ateredde bulungi nnyo. Kizibu nnyo okusanga abayimbi ba gospel bwe batyo, but he has maintained it for some good time. He has performed on big stages buli wamu. So kigenza okusangibwa nga olaba abaana abato abayimba gospel inspiring abavubuka okuba bebamu ku abavubuka abalaza abavubuka nti osobola okuyimba gospel naye gospel w'ekivubuka, gospel asobola okukwata omuvubuka. Waliwo oli gospel wakutendereza, then waliwo nono gospel waffe atusika abavubuka okwongera okujja eri Katonda. Gospel yalimu ol dancehall aboyogera ku nnyimba nga Kikibombe wamma toyinza kubanga ate toyinza kubutamenya muvubuka ono Levixon. So muvubuka inspiring abavubuka bangi naye nga ne mwana muwala aninanye side eno namukyazaako ku eno show ya Cruise Exclusive era mwamulabako bamita Jammie, muyimbi mulungi nnyo bwe kijja mu kusuna Gita. Abalala bonna abakulu bagamba mutuule wansi mwana muwala atusunire Gita. So naye olunaku olwaleero waali bulungi nnyo okuba nga tugenda kwongera ku nsonga za gospel music and yaŋŋamba of recent naŋŋamba anjagala okusinkana ku Levixon nantegeeza nti ensonga za Levixon zino zimukwatako nnyo. Yeegomba Levixon, ayina ennyimba ezimu z'amanyi za Levixon, yeegomba abayimbi nga Baby Gloria. Y'omu ku bayimbi abato n'abawala abato bensanze ne mubuuza nti omanyi omuyimbi wa secular music? Nagamba nze njagala gospel. Sigamba nti tabamanyi naye akugamba njagala gospel, nze njagala kuyimbira Katonda. So ogenda okulowooza muno ogamba omwana omuto watuukira okugamba nti nze njagala kuyimba bya Katonda aba ne point enkulu. So Levixon kasooka atubuuzeeko atwanirize ne mugana amaka abantu bategeeza amaka gano bagayita batya we tukusanze olunaku olwaleero. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Cruise. Kyakabi nnyo okubeera wano ate n'okumiitinga muto wange oyo aba muto wange kubanga tennaba kuzaala mwana wa myaka gye. So it is a blessing to have you. Wano wetuli wano ku office zaffe ne bagiyita 92 Hands we wali organization we wali ne Era 92 Media which is a program which is really trying to elevate and empower the youth. And we thank God to funiwana abavubuka over like 300 plus ababadde mu program. Then also about the organization at Echesula, we have a big number tuli mitwalo gy'abantu. So we give the glory back to God and you're welcome. Feel free. Wow. Jammie, buuza kuba tulaba tutandikiraawo. Mukama yeebazibwe mwasiibye mutya mwena abalaba eno show baagala nnyo. Iye. Okay. Ngera bwe nagambye omwana amanye eddiini omulabirawo ekigambo kyasoosezza Mukama yeebazibwe. That's a key point okubanga omwana wo omukuza ng'amanye eddiini atya Katonda kintu kikulu nnyo. Levixon, I woke up one morning, I posted this kid on Facebook and of course abantu bangi ne mbagamba munoonyeze omwana ono ne muzuula. I got to find out that the dad is a pastor, musumba. Naye bangi bataata basumba. Nayo omwana okubanga amanyi instrument kintu kikulu nnyo. I was shocked ng'omwana ono mu kusuna Gita at her age baana batono nnyo wano e Uganda abasobola okikola. Era n'alisabye nti omwami ono waliwo akayimba kange kenjagala kenze bwe tukyala
ke mugamba nsunire noli nomugamba awerekezeeko endala njagala osunire akayimba ka Levixon musuniremu akayimba ka dream kuba kati tuli mu birooto weekali A dream like no any other dreams. And let you little, but you little, I'm next to kill all in let you little. A dream like no any other dreams. So like yeah, you let the tongue let you mwana muwala kwegamba bwe kijja mu ndongo agimanyidde ddala olina akayimba ka Levixon komanyi kayimba ki Turn the replay. Okay osoboka tusuniramu okay Bana bange mujje tucheze Amaziga gukute ogwa Yesu goguramye onana cheze na mimi onana cheze na era nga kyemmanyi ndowooza era kyali kisiru nnyo nga ni mutunzi wa njaga okitegeera nakubeera mwana wa kisiru ku kyalo yeah. Jammie when you woke up today no tegera tugenda kulala Levixon biki ebyo byakujjidde muto yoyagala ogamba Levixon ebikuli ku mutima Njagala kolabo. Njagala kolabo. Oyagala kolabo? Ne Levixon? Iye. Nga muyimba kulavu nga muyimba kuki? Katonda. Mukiraye nabagambye ono omwana ye amanye ekintu kimu. One thing that amazed me was when I met her ne mugamba Jammie oyagala okuyimbako n'abayimbi nga gunine nangamba nedda nze njagala kuyimba n'abayimbi abayimbira Katonda benjagala osooka okuyimbako nabo kyankwata ku mutima and I was like mwana muto ate n'ekyo papa kituzaayo wali ku kikuza ky'omwana omwana abanga akulidde mu Katonda abawanjawulo abawanjawulo nnyo nze singa teyali church singa either ndiruzira oba singa nafa nga bakyali bange naye church bwe nagenda mu church obulamu bwange bwakyuka so omwana omutambuliza mu kutegera kwa Katonda ate abawanjawulo you can imagine at a young age osobola oleeta abaana balala ne bagamba anze omuyimbi wange yagundi n'omugamba yimba ennyimba nange okuyimbira ennyimba ezitakwatagana okitegeera so omwana omutongo oyo era ndebaza nnyo abazadde era abazadde babibayiga ennyo ku mwana ono ne famire ye era kyemmanyi muzeeyi wayinza okuba nga ena opportunity teyagifuna but it is good obanga omuzadde oli eyo nga gwe obulamu bwali bubi tewafuna kuguna omukwano obanga walina talent omwana generations nga zikyuka ga mazima toyagala waliwo mukwano wange yagala mwana twakulira mu ghetto nandiyagadde omwana wange nasooka ayitako mu life ya ghetto I had it nange nali nkiina nga omwana wange obutesiriwaza njagala ayiteko mu bulumi bwe nayitamu bwonna but let me tell you ekyo ky'amakulu bw'obanga wayitamu obulumi so that your child tayitamu obulumi okitegeere so I think we need to support our kids we need to be there nze omwana wange nakeera naŋŋamba daddy nandaga nga akuba omupiira awo nze serebu gwe nkyasinza okwegomba mu nsi yonna oba muyimbi oba ki negomba Christian ye muntu gwe nsinga okwagala mulamu bwange waliwo gwentera okugamba mukwano gwange yewaka ne mugamba mutabani wange nakeera ku makya obanga ali mu P4 oba P7 nene ndabanga wali okugukyanga agumanyi ntunda buli kimu kyenyina ne mutwala mu akademi ya Juventus kuyiga luzungu na kubala bintu bibiri mu nsi customer kati fe let me tell you my brother nze nzijukira oluzungu nga n'okulwogera kizibu but we have learned how to speak English we are not yet there naye tuyizeeko akatonotono because of the experience n'abantu betu meeting oja meeting cruise nga kintu kyamanyi luzungu you have to learn it so si buli kimu ogenda kiyigira mu bitabo okitegeera Jammie biki ebimu by'otunuulira Levixon ng'omulaba ku TV mu mutima gwo n'ogamba yes njagala kolabo njagala na Levixon oyo biki ebyo by'omwegombako Enyimbaze zinyumira zikunyumira okay olwo limba Turn the Replay olutegeera kye lutegeeza
Just oyimba mbuyimbi. Okay. Osobola tuyimbiramu, osobola muyimbiramu oluyimba kyolala romanyi. Nonya moyo abasinga bona nonya moyo asingira gino emikono egyokunsi. Oluyimba naluyimba nga ni mu vaka ya P7. Vaka ya P7. It is so surprising nti omwana egaire nangambye byokuyimba bikole ki bireke mwana wange focusinga kusoma ofunye opportunity biki kati oluyimba olonduleka nga simanyi mba ndi kusomera ndo luli aluzanya ku zi radio era nga ngamba abana kusoma ngamba yenze Leviticus oluyimba lwange just lwakuba no uyunebo nyina lubyogo Lucas nenga yenze Leviticus ngamba twaliri era kyampaliriza okutoloka ngende nfune interview oba kakase. So you've been shocked okubanga ono omwana. It is a man. Era I give the glory back to God. Era gamazima nze yangamba nya abantu. Nze nje yimbira mukama bulamu bwange bwonna. Kubanga kinenge kinsanyisa ku mutima gwange. When I see a child omwana omutongo ono nga I appreciating a work gwenkola appreciating enjiri yange. It gives me the energy. It forces me to work so hard. It forces me okubikama all the dream about us. It forces me to dream big. Okitegera. Ano mbanga mwana Levixon oyina ebirooto byetutategeera. Okera noloota gasaawe noloota biki nembagamba I dream big because I believe I serve a big God. So this is the big God I serve. Nti to a point omwana wuna ali 9 years. Ayimba oluyimba lwe nayimba ngani mu P7 ngandi dog. So man kitiwa kidire Yesu. Omwana agambye agala kolabo. Ye kyasinga okwagala. Kola na Levixon bagende mu studio mutuule okuba kuwandiika muwandiike muyimbire Katonda ettendo muliwanike. Kati ngomo oyo mwana kolabo ngogena jiwani. Wanchi? Okiwulire Levixon kyagambye? Iye. Agambye ki? Gombo yo mwana kolabo ngogena jiwani. Kati kitegeeza ki? Ekyo. Kyagambye kitegeeza ki? Simanyi. Kitegeeza akuwadde. Thank you. Kati oli happy? Iye. Tova ku ssomero. Tova kusoma. Okusoma kulungi osiga bw'ogatta okusoma n'ogatta mu music ate kiba kirungi okitegeere kiba kirungi nnyo oba osobola okwogera oluzungu oba osobola n'obofuna abakozi nga boolabye wano abasinga bali wano oba osobola okuba nga obireetinga nabo nange namaa nenzirayo okusoma by the way namaa nenzirayo okusoma nentula senior 4. Yeah, so it's good to stay in school. Era bw'obeera mu ssomero beera mwana muwombeefu kubanga ensi eno teyagala bantu b'amalala. Simanyi oba omanyi story ya Lucifer. Ogimanyi dadi ndoza yagigambako ya Stan amalala ge gakola ki egamusuula ogenda beera wakabi nnyo nesigala ng'oyagala bantu sigala ng'oyagala banno sigala ng'obabeererawo because mukama bakutadde mu position ate bakutadde okukola ebintu ebimu yandibadde akola nga gwa bimuyambako. So be a good servant. Okay. Kale, so Levixon, for those ones that are following us, process tugitandike ddi? Adam naye wakikuttemu. Anti mumanyi tugenda kitambuza okuva ali nga tuli mu studio tukola luyimba okutuusa nga ate oluyimba luwedde odi yafulume ne video musumba za video zinagaana musumba tezisobola gaana tujja kukosa abasajja baffe bali ab'amaanyi tukole video ng'ate etuukira ddala nesimu kanzubira alaba kano ka video by the way nesimu nesimu naye ayagala nnyo abaana abatoso ate mwana talented abantu bayinza okugamba oba tugira bugizi naye njagala oyimbeyo oluyimba lonna just nga tekuli Gita wangambo yaganyo Baby Gloria yimba yake mbaka Baby Gloria kona I started singing when I was 2, writing my own songs in my notebook. Natanika ngangandawala, anti Yesu kwenkulembeza. Obutakataka nabigamba bitaliyo, ebyo sitaani byesoseza. Olaba ndaba ku Amaziga, agamba mikyali kisuse. Wow.
Do you know she sounds like Baby Gloria? Mwana wayimba bulungi nnyo nnyo. Ne Baby Gloria nno muteeka ku project. Noonyeza Gloria. Naye Gloria mami we twali twayogeramu n'angamba ayina gundi nnyingi line up n'angamba tulinde muko guno omwaka nayogera naye ndowooza nga tuyingira January awo. Nedda nange bwe nafuna chance I'll talk to her. I'll talk to the mother, but you can feel a sounding nga Baby Gloria. Olabira ddala nga Baby Gloria naye era thanks also to Baby Gloria amentalinze omwana ngono uli anti atambulira mu vocals ze. So Baby Gloria ina joli ne mami I think it would be nice if you stand and if you stand and support her. That would be nice. Levixon ekyuma kino kimanyi? Simimanyi naye asobola okunjigirizayo ziguuni nenzanya. Kale osobola oyigiriza Levixon osobola omuyigiriza? Iye. Jangu wano otule wano Levixon omuyigirize. Mugambe nti kati bakwata wano mugambe kati olugalo luteeke wano. Wengute watuufu. Iye. Kweli? Eyo ki? 4. Eyo 4. Iye. Ngajjeko kano. Situka omuyigirize. Genda wali oli omuyigirize. Muyigirize. Bategeere nti sembirano mulagirire ng'omusongerako. Kati nkubaawo. Eyo 1. Ate eno. Eyo 2. Eyo 2. Kweli? Iye, eyo 2. Ate Eyo nayo 4. wow. Ndoza kati njize. Levixon okimanyi nkulaba engeri gy'osunamu obimanyi. Nedda njize leero. Kubira mu kikibomba awo. Yimba. Gospel music fire. We no retire. Omwana jatubonge. Katonda yatuwadde chikibombe. Style ya chikibombe. Dance for me chikibombe #1. Ojira we mbadde simanyi bintu bino omwana wanjigiriza. Otubba bubbi. Nnyo. Jesus, where are you? Jesus, where are you? Jesus, where are you? Jesus, where are you? Let's sing together. Jesus, where are you? Jesus, where are you? Yesu, oliwa. Yeah. Yesu, oliwa. Sing with me, Yesu oliwa. Kunonyesa mubanji. Jesus are the remedy, Jesus are the fenaway, Lucifer the enemy, devil can't fend away. When I'm yearning, you send me the prophecy. When I'm weak, give me the energy, think and cara. Oh. Hey. Okay, come and sit here. Okay. Thank Levixon. you so much for the lessons. Tunsimi Omuntu we Kosovo ayikwata mangu. Kosovo boyo mulabye. Waneno. Naye nga webale nnyo kubanga ate okkiriza bayimbi batono nnyo abasobola okukkiriza okusinkana young talents naddala nga talents ezo zirina kye zibadde zigamba naye bw'oba wawadde omwana omutono opportunity okusinkanako. Thanks for the opportunity. Thank you. Webale nnyo. Naawe njagala okwebaza. But I want to appreciate this guy. He's a very, very young man. Naye you onsanyusa nnyo. There's another girl I want to meet. I'm a fan because of you. Brisha. Brisha, yeah. I'm a big fan. Nina labanga wewayo, you're doing whatever it takes to make sure ense mutegeera. So I want to appreciate you for that good heart. And I want to tell you one thing. Katono ngo tusinzo olaba akebera mitima. Bwalaba omutima gwo nga muyonjo ajja kugabira yongere kugabira. I always give an example and ask people singa wali okimanyi nti Levixon mubbi
wandimuwadde ssente agenda aliisa abantu b'e Kosovo nti nedda kati gobanga gwe okiraba gwe omuntu ate olwo Katonda yatonda omuntu oyo. So it is a blessing to give than to receive. Thank you for the great work. Webale nnyo okubeera nawo omutima twali eri nawe waliko. If it wasn't for you people era tetwandikikoze. Era kyovula ne Namboole twali twagibukinga era nga tukkiriza Katonda COVID waggwerawo era tugenda. But we can't do it as we ngoba nganze oba ne family yange oba ne team yange. But with people like you abalina emitima emirungi era nsaba nnyo Munnayuganda yenna okwagaliza kintu kya muwendo nnyo. Me, I'll tell you I'll tell this to everybody who is watching. If it wasn't for God or to allow me to understand him, usanga sina chendi. Naye when God allowed me to understand him, to have a personal relationship, wale bintu byenayiga talent tejja kuyisaawo, sente tezijja kuyisaawo, gwe byoloze bingu tebijja kuyisaawo. Ekintu ekisobola okuyisaawo gwe mutima omulungi. Bw'obanga olina omutima omulungi Katonda asobola okukolera byonna byagala. Okay. Kale, Jammie sembera wano njagala osabireyo Levixon tusabe ffenna kale essaala. Olunaku luno Mukama lutuwadde ne tulunzika bulungi. Okitegedde? Gwagenda omusabira. Mukwate ko musabire. Mukama Katonda waffe saba Mukama Taata owe Levixon amaanyi, Mukama Taata omufuule munene abeere omuyimba ow'amaanyi mu nsi eno yonna ne mu nsi ez'aweeru bamumanye bagambe naffe twagala tusinze Katonda gwasinza. Nereesi mwetusabye Mukama Taata nga tumanyi owulira essaala zino ze tusaba. Nereesi mwetusabidde amiina. Mpangalize era kumpera omukisa mukwano neyanze sali. Okay, All Cruises, my name is Mr. Handsome and of course Cruise Exclusive with Gita. So kubanga subscribing, share this video bawulira nga atekuteko boba muzadde nabagamba ngo ino omwana ali talented. Just holler at me. Nja kubanga ate ntuukira ddala mu kifo awo nnyinnyini woli. Muganda Aaron webali nnyo kubeera nga ate ku kamera koli bulungi nnyo. Otherwise for now njagala kubeera nga ate nebaza Levixon. Thank you so much brother. Jammie, thank you so much. Sigala ngo goinga. Look high, ukitegedde mutwe gusigale nga guli waggulu. Obeera obedient, gondera mama ogondera taatawo, tomera malala ya. Tomera malala kuba Levixon akwadde oluyimba ati kati gwategerera taata. Sigala ng'oli humble, sigala ng'osaba, sigala ng'oweereza mu altar. Eriwa? Erisambya Kirombe. Okay. Okay. Kale abana ebigambo bitono naye agamba batana bakuwa bulamu bwabwe Yesu Kristo abumuwe. Kuba yensonga lwaki obuulira enjiri bagambe. Banga oli eyo saba oyagala nnyo Katonda kubanga otamwagala tewali kyojja funa. Kubanga singa teyaliiwo singa kati ffenna tetuliiwo naffe. Kale musibe bulungi mwera.